Yeah, you walk gently. Yes, yes. So what? Yeah, look. Cut. So, when you're walking gently, yes. I mean gently. Yeah, don't want. Don't. So wait, how can you pocket your hands when you're talking? I remove. I can remove. Second, yes. English. Yes, no problem. Two. We walk like gentle. Someone who wants to be a manager. Yes. Yes. Yeah. So you want to be. Walk over see. Walk gently. Can you turn your legs to be well? Yeah. Change your legs as if there is a broken bone. Unosi Kabaya. Kabaya komye okukyalo. Manya nyonyo Kabaya ono. Oba kati polisi masene lese ebizibu. Kabaya. Baba. Kabaya. Yes. Yekwe. Exactly. Komye okukyalo. Wadde wangoba. Nade sikugoba nko nembuza Kabaya. Ane polisi maselete ndinampulira okuba music chichi. Music oli agamba Christmas. Sera byaki Bya Christmas. sinyumye Onyumye. omanyi ndisere abantu bamanyi n'abatamanyi baba bamanyi Nabi jujubida. ngenda bakojja Jogendo lira Christmas. Kati nonze wonsangidde kuno tusinganide. Mbadde ngenda wa chairman waleka twamulondo omupya gwe tulina ku kigagga zone wano. ku kigagga Waleka tumulina. naleka kabugo Kati tulina mulala. Tulina mulala era wali olaba kati gana makage. Eno tusinganide wennyini eno mukyusa bakyamani ewaffe tukyusa ewamwe temukyusa lwaki? tukyusa mpozi Museveni ayagenzi Lwaki? afuga katulina eddembe Kyogamba kati wano chairman ndi tateekeddwa fuga. Ni Kabaya wabaki. Kyogamba wamwe chairman mukyusa Museveni amaze kufa. Kati mbadde nkyakunnyonnyola. Wujjidde wano ono bamuyita muwala wa Naalongo. muwala wannaani Mulaba yambala? ye Nakato Nakato. Muwala Naalongo. Nakato. Kati tulinayo omulala. Kakati wano wotusangidde wano wennyini. wano Jankulabika Kabaya. Kabaya olaikotamidde. Olaikotamidde. tomayi ebiseera Christmas tunywako tulozaako ennaku ena ey'omwaka Kati olaba eno kampuni ya chairman omupya. Eno kampuni namba ya chairman omupya. Kati wotusangidde wano nga tugenda wa chairman twamuwadde empapula zaffe ez'obuyigirize tugenda mu luzungu bakiyita interview. Kati tugenda kufuna mirimu. Twamuwadde empapula zaffe agenda tuwa mirimu. Kabaya tewali agadde kola okukola ate kati awe kyalo mba sijanyi oba todayo eri kasofuna omulimu. basi Kati Kabaya osobola mulimu ki? omulimu waliyo mirimu ki tombuzabuza oyagala nkugambire wano omulimu obeere nga tombuba mulimu aneda jangu muje mbalage naye kati simanyi ffe twawayo empapula zaffe muwala wa Naalongo gwe empapula zowaziwa twaziwa faisi wano nga toliiwo. Nazimuwa wiki. Wamulabamu mu wiiki n'omuwa. Namulaba. Kati bw'oba wamuwa empapula chairman kitegeeza zirina. Oba ani yakubira si musoko giteke mu silent. Kabaya panga oyo amukubira like ayagala yali mukutte enkwasi kati Kabaya nina kyesegedde nze Kabaya naye mbuuza simala gatomera butomezi bwe buuza nkuddemu eno waliyo ki waliyo chairman agaba emirimu okitegedde empapula zikola emirimu empapula tezikola mirimu naye kumanya buyigirize bwo nakuwa omulimu ng'ategedde nti Kabaya wasoma kyenkana kyo kitegeera kati ngenda kutwala nga kyali wange naye olina omukakasa nti muganda toweranya kyetugende kyo kyekyo empapula empapula tezikola tezikola mirimu mirimu Dani. amaani wano Kabaya yingira Kabaya tuwono olinyawo togwe ndabawo kati Foto. Kabaya Nabi
Otamide. Nagambi tuweza kena. Oh, okay. Tuweza kena. Tugende wachema. Zaulu. Gwe mwana lugufuna aliwo. Ofoni madde manyoli nayo. Ofuna katake nafuna milimu. Ngenzeeyo ne uwe ne munonya kwesimye teriiko. Ha. Kati wachema tutuseyo tutya. Ngofuna taliwo. Tugende osanga ye yatusuuseyo. Kale. Je tugende. Kabaya? Yes. Ogenda funa milimu. Omulimu. Oyagala mulimu ki Kabaya? Kulongoosa, kubeera asikali. Manager. Kabaya kubeera manager. Kungeri gyofaananamu. Onemesa. Asikulemesa Kabaya tugende. Tugende oli muganda wange. Oli mukwano gwange. Okyeyama n'otuukawo. Omukakasa nga bw'oli ki? Mukwano gwange. Mukwano gwange oli wa ku kyalo. Mukwano gwange to. Era tetwemanyi nnyo naye oli mukwano gwange. Naye tutuuka wali kugamba omunnyonnyola ekituufu ekitegeere ndowooza. Mba nkuswala mbeera muganda. Oba tonswaza naye. Tugende ndowooza. Tugende wakyeyamani tutuusewo ofisi ye eryawo. Awo. Ekiyamani simanyi byogenda munnyonnyola kubanga ngeri gy'ofaananamu. Ate mu kigagga zoni tayagala muba. Obwedde owuliza nnyimba za Kulisimasi otambula na muziki wuyo oyina ecupa okoze mulimu ki kweyozaako nako basi otegedde kweyozaako nako kati efe olaba ngeri gye tufaananamu kyamaani mu kigagga zona ayagala abantu abanyirira wetereza tugende mwana mutugende Kabaya wadde omumanyi Kabaya amadde mumanyi akwayita mmanyi alabika. Kabaya noli serebu. Nze nakugamba Kabaya kati erinnya lyange eya Kabaya nali ebiseera ebyo nali yimba kati wali muyimbi ng'oyimba luyimba ki? oyimba koze akayimba kano kensanze okuba kubanga wulire ku gundiyo akayimba ako koze ani akayimba ani akayimba yayimba akayimba akati kyoko ojjeko omubuulire ani akayimba kojja tabe kojja wano waggulu oyiwayo ogera noyiwayo wewa Kabaya nze bisibyagana nze siteekayo azigateekayo sinywako Kabaya sinywako kubanga nze bwenteeberezaamu kati ekiri wano ndowooza owulira muliro mukubuuza ani yayimba luyimba owooza kojja wo yasobola okuyimba wama tugenda mbuzi olwokuba sinywako sigayinywa ongambyeko sigambye mbunywa akatyako tuterezaako ennaku kati fe abatalina naku tekitegeeza tetulina kunywa olina nnaku olina enaku tetulina kunywa ewakyawa ani agudde Subscribinga ku Focus TV yange bingi